Mwasiibye omutya abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda saakaate n'ab'emikwano amanyi enze omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse n'amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'atega trending mu ggwanga lyattu Uganda social media sakate naga amawulire agakwata ku nkuba kyebutereevu kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ate kakakadde liking a video eno tojja kubeera nga ate wejjusa yes butereevu mba ntuuse naye nga yetukyali maziga meerera g'okufiirwako tiktok Kapeesa wabula nga ate waliwo ne munnayuganda omulala yategerekekako nga Regan bw'atyo naye munnange yali awangalira wano mu ggwanga erya kata era bw'atyo naye nga wetwogerera munnange zembuyaga ezikaze engoye ye watwogerera omubiri gwe gwatuusiddwa dda mu ggwanga lyattu Uganda era olunaku olwaleero munnange yaziikidwa tusaba emyoyo gy'abo ababiri n'abalala be tutamanyi munnange emyoyo gyabwe katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda saakaate n'ab'emikwano wabula ng'ate byo ebya muganda waffe Kapeesa byo bikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate biranda like bikyalimu controversies nnyingi naye nga ekituufu kiri nti tulina okukkiriza nti munnange Kapeesa wetwogerera mugenzi maama we bw'ati avuddeyo mu interview emu n'akakasa era bw'atyo n'ayogera bambi ku bimu ku bikwata ku mugenzi ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo katini nnyo mu maaso kaawo ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya bambi avuddeyo n'ayogera yasemba ddi omuwuliza kwegamba bambi nayogerako ebimu kubikwata kuki ku mutabani we bambi wetwogerera omugenzi so wonna bannaye essaawa eno gwoba gy'oli ng'okyatambuliza ddala olugambo nti Kapeesa akyali mulamu waliwo yavuddeyo n'atugamba mbu yamulabyeko mu supermarket bannange tulekerawo okubeera nga twogera ebitakwatagana so bannaye mulekerawo okubeera nga ate mutambuza olugambo olutali lutuufu tukkirize yadde kiruma yadde tekikkirizika okubeera nga omuntu gw'obadde omanyi abadde akusanyusa akola tiktok videos oba oliawo n'oseka oba oliawo kwegamba n'ofunamu ebyokuyiga ng'essaawa eno ye mugenzi yes it's hard to believe newe kiba kituusewo tulina okukkiriza ate ne tulekerawo okubeera nga ate tubuzaabuza abalala kubanga kwegamba tutabulatabula ensonga omuntu n'avaayo n'agamba nze namulabyeko oli n'avaayo n'agamba si bituufu balimba n'avaayo kwegamba n'obujulizi obuli feke bannange tulekerawo okubeera ng'ensonga zino mukwano gwange tuzizanyiramu twongerawo kubeera ng'ate tulumya oba oliawo abo abantu ababadde nnyo ku lusegere lw'omukulu oyo Kapeesa agamba nga bazadde be baganda be mikwano gye egy'oku lusegere oba oliawo ne mukyala we n'omwana kubanga nawuliddeko nti alina omwana sa abantu ng'abo munnange tubalumya tuwegendereze ebigambo bye twogera oba tolina kyakwogera mukwano gwange sirika so nga ate era still ne ku sayidi endala ebyamukyalo ono Kapeesa gwe yalekedde olubuto nabyo munnaye bikyalandira ddala abamu babibuusabuusa bagamba nti olubuto si lwa Kapeesa muno yayagadde kubeera ng'ateekinga advantage y'omugenzi abala bagamba lwa Kapeesa naye nga nze ekibuuzo kye neebuuza ddala mwe musuubidde lwaki omuntu yandibadde avaayo n'agamba nti bannanga olubuto lwa gundi ate ng'amaze okufa so nze madde nsaba omuwala oyo promise mumuwe chance mumuwulirize oba oliawo obuto luyinza okuba lwa Kapeesa mulinde ekintu kimu omwana oba oliawo azaalibwe bamutwale ku DNA so eyo si nayo nsonga gye tulina kuddako awo tudibetingeko kwegamba tugibeereko tubeere ku eyo ensonga kintu kyangu nnyo ekyo tulinde omwana azaalibwe omwana atwalibwe ku DNA ekintu kyangu nnyo naate tulekerawo okubeera ng'ate naye mukazi wattu tukaayana biki biki omwana siwuwe si biki ekituufu kiri nti tetwaliyo so tukkirize ye kyatugambye for now then amazima tugazuule later okay so mikwano gyange bye bigenda maaso eruuyi eyo so ng'ate era ne ku sayidi endala Don Asiya naye munnange avuddeyo bw'atyo ne yeetonda banna ebintu bya Don Asiya byo bibuzaabuza we yavaayo mu kusookera ddala nga avuma omugenzi Kapeesa ng'amulangira yayogerera n'akakasiza ddala nti ye byayogera abijja ku ntobo ya mutima gwe era mbutalikeera lunaku na lumu yadde munnange ne yeetonda wabula tubadde tukyali awo nga bomu atusuulirayo akatambi nga mukazi wattu ono banga mwana muwala ono Don Asiya munnange yeetondera ng'agamba mbu ye munnange yali anoonya vibe yali anoonya content naye nga lwaki content ne vibe bannange omuntu yandisanye okubeera ng'ate abinoonyeza ku muntu afudde naddala mu ngeri ng'eyo ey'okuvuma ey'okukaka
ey'okukanya ey'okuvoola ey'okuwemula ey'okuyisaamu amaaso so mikwano gyange tubeere nga ate twegendereza ebintu olumu bye tukola kola ekintu ng'omanyi nti nno tojja kyejjusa naye tokolanga bintu ng'olw'okuba omanyi nti nno nja vaayo neetonde ate bajja kunsonyiwa nedda mikwano gyange tubeere abantu abeegendereza before nga tonnakola kintu sooka otule wansi olowooze ku outcomes otherwise ojja kukola ekintu gw'olowooze nti ogenda vaayo weetonde yes ojja vaayo weetonde naye ate jjukira nti already wakozinga dda harm era abantu abo bajja kugamba nti yes tukusonye naye ate kye wabagamba ekituufu kiri nti batugamba nti forgive and forget naye amazima go gali nti nga tuvudde mu by'okwebuzabuza kizibu nnyo omuntu okwerabira ekintu omuntu kye yakola naddala nga kyali kibi nnyo yes oyinza omusonyiwa ne buli w'omulaba era sitiro osigala okyajjukira yadde oyinza omusonyiwa mutima gwo n'ogamba yes musonyiye naye tekijjaawo ekyo era oba oli awo oyinza n'okutya oddiringa naye mu bintu ebimu olw'okuba okutya kwolina olw'ekyo kye yakola so tulekerawo okwogeranga ebintu olw'okuba tumanyi nti tujja kwetonda batusonyiwe bannanga ebintu bye tukola olumu bikoseza ddala bannaffe bibakoseza ddala so tubeere beegendereza tekirina kye kigenda kujjako kubeera hambo mukwano gwange ngenda kulekerako obutambi buno bwonna bwonna essaawa eno yennyini ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya kyomusaba kiri kyo mu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno osobole okubeera ng'ate tomissinga out updates naye nga ekisinga obukulu toseetuka ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini n'amawuyi amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. We yali nga tanaba kugenda Kapeesa obulamu bwe bwali butya? Yali ali atya era yagenda ddi e Saudi Arabia? Kati wayiseewo emyaka ebiri kakyanga agenda. Agenda naye nga teyali yasoma okusaba yamala senior 6. Agenda e Saudi. Saudi ate amazeyo emyaka ebiri ne mugamba akomewo n'agamba akansooka enjira nkola ansayiningeyo contract endala lyoke nkomewo lumu. Abadde alina emyaka emeka? 23. Abadde akyali mwana muto. Abadde alinayo ku mukyala n'omwana? Yalekawo omwana n'omukyala? Yadde tennawasa nga alina omwana. So kati e Saudi Arabia mubadde muwuliziganya bulungi naye? Tubadde twogera obulamu era nze nakoma okwogera naye ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde nga talina buzibu nga si mulwadde taliiko kizibu kyonna. Olinamuko endowooza egamba nti nno bayinza okubeera omwana nga bamutemudde deliberately oba nga just accident yazibuzi? Ng'Abasiraamu tumanyi nti Allah yakola buli kimu. Yagaba ate yajjawo? Yakutuusaako buli kimu era yakuggyako buli kimu. So kati omwana omwoyo gw'omugenzi gusuubirwa kubeera nga gutuuka ddi? Batugambye tulindemu ennaku 14 ku 15 bajja okuba nga batubuulira ekituufu bakyali mu bikolako. Bagenda kubeera nga bamuziika wakoze abantu ababadde bamugoberera bangi oba oli awo baali agadde okujja babeegatteko mu kukungubaga mpozi n'okuziika? Musaziikibwa Sonde kijja ky'omugenzi jjajjawe bamuziika. Mpozi Sonde mpozi kiri Namugongo. Babazaala abaana bameka Musa mu family? Abadde mwana wakumeka mu family? Wakusatu. Musibye mutya baganda bange mikwano gyange abampuliriza amanya matuufu nze Asiya omutikke wammwe oba omudipootinge nsonga endese wano olwaleero nzize kubeetondera ku lw'ebigambo bye naseerera ne bikosa emitima gyammwe ne bibanakuwaza. I think guno mulundu gwakubiri nga njogera ebigambo ebibanakuwaza. Omulundi ogwasooka naseerera nenjogera ku Mami Bresha ate guno omulundi ogwokubiri. Naye ku mulundi guno ensonga zino zaabadde bwe zite. Omugenzi nali musisinkanyeko nali mulabyeko. Mugenzi gwe njogerako ye
Kapeesa photographer abadde so funny. Kapeesa nga y'omuntu asaaga n'asukka nawo. Oyo nategeerera Kapeesa nti ali so funny. Tulina omwana bamuyita Jovia abeera mu Riyadh. I think girlfriend yaliko girlfriend we kiseera kyatuuka relationship neta working out naye Kapeesa ku ddalu lye yali alina n'okusaaga okungi omuwala oyo yamufuula nga muganda we era ng'abasinga obungi babadde babayitwa brother and sister ate nga they were once girlfriend and boyfriend. Kati mu mwaka guno gwennyini mu mwezi gwa July omwana oyo yavaayo okwo ne yeebika mu ngeri y'okukola content olwo ne luyita. Ku mulundi guno nali ku page ya Kapeesa nga yakapostinga 18 minutes back. Tukanga ate wano mugundi mu mawulire agatambula galaga nti avudde mu bulamu bw'ensi. Nze nganze mu busiru bwange namanya nti neera avuddeyo okukola content. Kubanga yalina enteekateeka ez'okucelebratinga birthday ye ennaku z'omwezi nga 3 mu August. Nemanya nti ayagala kupromotinga birthday ye. Ku kintu ekyafulumayo naffe ne tukizimbirako nga ba TikToker. Ebyembi nabanga ddala Allah amujjuludde. Ebigambo bye twakozesa ne binakuwaza ebigambo bye nakozesa nze nganze omu ne binakuwaza emitima gy'abantu. Kubanga lyempangadde namwe ku app eno mbadde muntu akwasize wamu nammwe. However much mumporovokinga, however much munvuma, naye awali obuzibu tubadde ffenna. Bizibu bingi ebitutuuseeko wano nga ba TikTok naye Don Asiya mbadde part of you nga contributing nga nvayo ne tukaabira wamu mu ngeri emu oba endala. Bingi nnyo wano tulina Abannayuganda bangi abazze balajjana ng'eyasembayo yali mwana muwala Allahuma we mwamusanga mu ddwaliro ne muleeta wano omubaka gwammwe. Bannange nasitukiramu bingi byensitukiddemu nga TikToker n'engenda n'embikola nga sirina nkase. Wangi we tubadde nga abantu balwadde bayi beetaaga obuyambi. Bannange mbadde wamu nammwe since day one as a TikToker era bano abasinga obungi mukimanyi bulungi nti Asiya she has been always contributing mu buli mbeera ebadde ng'etutusseeko nga ba TikToker. Okuserera kuno okwabaddewo wakati mu kufa kwa muganda waffe Kapeesa ate saagala kubalowoozesa nti si kyali Asiya oli gwe mwali mumanyi. Ekituufu kiri nti nze nali mmanyi ono content kubanga oli omwana abadde mulalo abadde n'eddalu abadde so funny to the fullest. Nga y'omuntu asobola okulabako nga yakakulaba naye n'abeera ng'eyakulaba dda. Nga y'omuntu asobola okulaba ng'ojja ng'aze kusisinkana n'atandika kuzinanga n'atandika okuziniramu ng'ali mu distance. Kuli essanyu eringi ne so much excitement. Nze okulaba ku mugenzi yali wange e Saudi Arabia ng'atudde mu ntebe nga bwe ntudde bwenti era nafukamira ne mubuuzaako. Ne tunyumya namu naye ng'egenali nti ndi busy saasobola kukolako content naye. Abaaliwo ewange yakola nabo content kubanga ye ali so funny. So you people, ebigambo byange bye nayogera ne bikosa emitima gyammwe nsaba munsonyiwe. Nali mmanyi omwana neera azeemu n'akola ebintu bye. Samanya nti kiri serious. Kulw'ensonga eyo on behalf of my family and my daughter nsaba munsonyiwe ntwala okunyola kwange eri family y'omugenzi mikwano gy'ab'enganda bakyala be ne ba girlfriend be mbasaba mwenna munsonyiwire wamu atilagi. Ndi muntu era nsobya naseerera oba ngayogera ebigambo nga nkulyetinga vibe mu kaseera akatali katuufu. Nsaba munsonyiwe mmwe mwenna abanyolwa munda mu mitima gyammwe. Omukyala amanyiddwa bamuyita Promise. Yeah. Kati gwe kusinziira kw'omanyi Kapeesa oli konko sure nti gwe weedeetinga ne Kapeesa ne kigaana. Kapeesa yadeetinga Promise ne kikkiriza era nti n'omwana gw'alina ssaawa eno wa Kapeesa. Gwe okimanyi bulungi oli konko sure nti omwana Promise gw'alina wa Kapeesa. I'm sure. Kubanga ffe ng'oli mutu jajinga nti twekubidde sayidi emu ku kintu ky'olabako naawe ky'ogamba nti at least omukyala wali alina maama w'omwana maama wa Kapeesa alina maama w'omwana n'omwana waali
newe yandibadde gwe kiwandikoze ddaanya okugamba nti nno twekubidde side ku muntu ali olubuto gwe kati nze siri katonda oba malayika kumanya nti olubuto olwo omukyala gw'alina kuba medicine mayina kumumanya nti Kapeesa alinayo omukyala okitegeere kyetukuteeka mu situation ogitegeere nonkya nti gwe ssaawa eno n'ovaayo okugamba Kapeesa alina omwana omulala for example ng'ovudde n'oyogera nti waliwo omukyala promise ate navaayo okwogera social media anti sawe ensonga yefuusa ya social media alina okuvaayo n'agyogera ku wanaaba ayagadde tetumukaka naye jjukira nti Kapeesa abadde musajja muvubuka sawa yonna wakyalina okuvaayo omuntu omulala naye n'agamba nti nange ndi lubuto lwa Kapeesa kati bwe tunaashiftinga ku mwana ono gwe tulaba saawa eno gwe tulina mu ngalo zaffe gwe tumanya nti kituufu ddala fotokopi ya Kapeesa tudde ku promise ate n'omulala ajja kuvaayo agambe kati nange Vivian nange era ndi lubuto lwano n'omulala ajja kuvaayo agambe nti nange Monica ndi lubuto lwa Kapeesa kati tugenda tukushiftinga one on one kubanga kati bw'oli konko sure tetumanyi Kapeesa gy'abadde ayitira obweki muvubuka okitegeera ensonga gye tugamba mukwano naye bwe kiba nga kiri konko sure nti promise ali lubuto lwa Kapeesa yogera ne promise omukonfaminge ajja konfaminge tumanye nti kituufu omwana gwakalinze mu lubuto wa muganda waffe kubanga be tusinga okwagala ssaawa eno ne bw'aneekweka n'agamba ziri muntu wa media bano abantu like obategeera obatya netta ensonga zino kyobola bamadde njagala okwogera kuba kati we natunudde mu wano ku platform nga zino ensonga za Kapeesa bitwatugamba nti okusinga Kampala zisinze kutuulako gwe kwokola wano live si wekiri yennyabo okitegeera ng'enkya olukiiko olugenda otuula mu kibuga gye tugenda okgenda ekiddako Kapeesa gye yafiira gye twali omuwala oyo walina okujja wagenda ofiirayo bwoza lwaki mbadde nkusaba request kyenjokere naawe omwana we tunaatuuka okwogera naye enkya okuvaayo wajjali okutuuka okumuteeka mu lujjudde nammwe abali mu kwasaganya ekyeri mube nga mulina kye mumanyiko kyekigenda mu maaso wale tusobola kyesigaliza nga ffe yennyabo kitegera kati so nze kyenjagala okukonfaminga enkya kubaawo bataddeyo olumbe lwa Kapeesa enkya mu kibuga kati tugenzeeyo bwe nabagendayo okuŋŋaana yennyabo nja kuba nkuwa ebisingawo kati ng'otulekedde n'ekyokusalawo tukole ki nga ffe kale kuba twekubeeza simanya mumba twazeewa oyagala tukole ki mu kusondera mu mugezi gwa Kapeesa kubanga sente ze tuli mu kusonda ze tufunawo wano sigamba mu tusonda za muntu kumulabirira wano omwana wa Kapeesa ffe tunaba kumusonda kwenda ku sente tusonda sente ezisobola okubagira nga ziriisa ebigambo byayisinganye bingi twagala kulya sente za mugenzi mpaka nga tuzzeemu okukwatagana nzaawe wensibidde otherwise temusobola kuŋŋamba tuvuddeyo tutuule ffenna nga TikTok platform tubeeko ekintu kye tukola ng'akeewamu naye ne mu bulamu era ne temutabaamu bantu balina bugundi obwo butalina obuyisayisa obutalina magezi kati n'olaba ono osimanya emuwala yekyuwa imagine bayibuli egamba yakeera ku makya nekola ki netokomosa ekibuga kye bayita Sodoma ne Gomora lwa bisiyaga fine sivumirya bisiyaga sibinaako buzibu baba mikosa naye n'okola live nga tolina yadde impact ku TikTok n'otandika okwogera ebintu ebitalina makulu simanya Kapeesa mwamalabe mu supermarket ng'azanya igwe akeera ku makya atasobola okukeepinga kyoyita relationship yo nga gwe omuntu wava ku kintu ekirina okukolebwa abantu abategeera n'olizooti nga kudda bisiyaga mukwano badde nkusaba concentrate odde ku bisiyaga byo obeereyo ne bakazi bo oba mwerya oba mwekola biki ensonga zo tasobola yadde okuhandolinga bwezi tozikolera live abantu abamu tobalabangako nga bali saidiyo ne baddeeyo ku live zo n'otula nga tuziitamye nga muli eyo mukola kasasiro wammwe totulabangayo okitegedde ekintu ekyo so temwefula abantu bategeera if at all osazeewo kuvaayo n'oleeta akasente baabi akasente mukaweere n'omutima gumu ne muli awo mukoze bulayivu bwammwe Robert China naawe gwe mbadde nsuubira nti olina amakulu otegeeramu
naye ate ebintu byekisiri byemu n'okusanga ku live ng'oziyitabi nga naawe oli ku side yemu. If you don't believe nti omuntu yafa, why do you talk about the issue gireke ogireke egende nga bweri mpaka bwe tunaaswalawo ne tukomawo ffe abeewaayo tusobole okuba nga tuyisawo embeera mu bulungi bwakyo. Nze nganze Biigijjo teri yantuma era kyembadde nkola ntikola mu mutima mulungi nga nsobola ffena kyetukola ki if you have good cause why do you stop to be good after boss comment yose gitegedde ffe tuziyimiriza kino ekintu because pressure etandise okutuuka ku side ya maama. Tetwagala ate ekintu kituuke ku side ya maama olw'ebigambo byammwe. Nze nganze kyekyo ekintu kyenvuddeyo mukitunule mukirabe sitwagala tulabe maama ate ng'agwa mu depression ey'ebintu byataatusaba mwale tugende tusondere mutabani we ssente tumusule mu depression agenda afuna obuzibu bw'ebigambo byammwe. For this moment nze nganze nsazeewo sigaana mulala agenda kuwanika live kusobola kuba ng'akola ki ng'asaba akasente naye mu bulungi bw'ebintu bino sigenda kubeera omuntu omu avaako obuzibu obutuukira maama